po jako akawuwo. Ab'ebyokwerinda nga bali wamu ne minisitule y'ebyobulamu bakedde ku kampuni ya China Star esangibwa Seeta mu divisioni y'e Goma mu Mukono municipality oluvannyuma lw'okubagulizibwako nga bwe waliwo abachina basatu abaggalirwa ku bigambibwa nti balina ekirwadde kinnamutta ekya coronavirus nga bano nno baali bakava e China. Bano basookedde mu ofiisi ya RDC Mukono Fred Bamwine olwo ne boolekera ku kampuni eno nga bawerekeddwako osi wa poliisi y'e Seeta ng'eno gye basanze abachina okuli Zongo Hyung Wongo Wenzi ne Nisidi nga basosolebwa era ne baggalirwa. Ab'ebyobulamu olutuuse ku kampuni eno ne balagira abakulira kampuni eno okubalaga bannaabwe bagalidde era ne babalagira okuggulawo bakira buli atuuka mu mulyango nga yeekebejjebwa nga bwe beesibye obutambaala ku nnyindo. Nolekya abakugu abagenzi bajja kutegeeza oba ekituufu gye kiri oba kino abantu ekikulu ekimbakubiriza kubeera nga muli bakakamu ate nga muli kubwerinde okusobola kutulopera obubonero bwonna obuyinza kubanga bwekuusa obulwadde bw'ekika ekyo. Olumaze okubeekebejja ne baddayo mu bisenge gye babadde oluvannyuma balagidde abakozi bonna okuvaayo mu factory eno gye baddukanyiza emirimu gyabwe okujja ebweru okwogerako n'abeera okukakkana nga bataddeko akuuma okulaba oba nga tewali alina kirwadde kino nga n'oluvannyuma balagiddwa okuddayo ku mirimu gyabwe. Soka tulinde tulabe amawulire aganaafuluma mu factory eno ya China Star tulabe ekyokukola naye njawulo okukubiriza abantu bonna bategeere naddala mu Uganda wano awali amafactory amangi ag'abachina abachina abapya abatuuka n'abantu ababulijjo abannayuganda oba ab'ensi endala bavudde China babeere nga bali bulindaala. Omu ku bakulira factory eno atunnyonnyodde nti bannaabwe be baggalira bagendako mu ggwanga lya China okuli ennaku enkulu ne bamalayo ebbanga lya mwezi mulamba okutuusayo ekirwadde ekya coronavirus bwe kyagwawo nga bano nno babadde bakomawo Sande ewedde ne babeekengerako kubawula ku bannaabwe. For their temperature, yeah. That is their health is good. So when they arrived our company, as long as they arrive our company. Ono ayongeddeko nti bayise mu mitendera egy'enjawulo okuviira ddala e China okutuuka wano era ng'okubaawula bakikoze lwa bwerinde ery'ekirwadde kino. We separate them, we isolate them immediately. They are separate in the room and we lock them out. Even the food we send every for the lunch, for the supper, we put in front of the door. Yes. And nobody touch them. Consciousness. Yeah. Omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti y'e Mukono Fred Bamwine annyonnyodde engeri gye bategeddemu ensonga eno n'ategeeza nti abaminisitule y'ebyobulamu bagenzeeyo okukakasa ekituufu era ng'ebinaava mu kwekebejja kwabwe bakubitegeeza eggwanga. Waabaddewo oluvuuvuumo tuyinza kubeeramu abalwadde naye waliwo bukakafu bwono bwavuddeyo n'olwekyo olwaleero ekitongole ky'ebyobulamu kyasindiseyo abakugu okwekebejja abantu abo kuba bayinza kuba balina omulwadde bataliyo. Abakugu banaamala kubeekebejja abantu abaliyo bajja kutubuulira ekinaama nga kivuddeyo tujja kutegeezebwa nga kikiriwo. Ye sipiika wa disitulikiti y'e Mukono Emmanuel Lumbonya agamba nti balindiridde abaminisitule y'ebyobulamu abagenzeeyo okubabuulira ekituufu era yennyamidde olwa gavumenti okulagajjalira abantu okumala gayingira ggwanga. Ag'okubeera nti waliwo baizolatinze abateebereza okuba nti balina coronavirus nago gakyatukubye wala naye tulindirira tulabe minisitule kiki enajjayo oba virus weeriyo bateriiwo. Bw'otuuka ku airport abaminisitule bali bakola omulimu ogwanjawulo okufuuyira ku bantu okubakebera temperature balabe ewaabwe bayimiridde era n'okubawa amagezi nti bagende naye bawulira nga tebali bulungi mu nnaku 14 basobola okudda. Nze nno nandirowoozezza nti okuta omuntu ku airport n'omugaa nti agende eka yeeregulating yekka yeeyawule ku banne okumala ennaku 14 ekyo kizibu nnyo. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. We've isolated 2 weeks. 2 weeks. Yeah. If they are okay, they go and they fail. And even we have